abagenda basoba obuya Buganda nsanyusa nnyo okundeta ku abo kyebaleeta bajja wano ne baleta public sympathy nti buli muntu alina gyenvuddewe buli muntu alina gyenvuddewe bwe ali mubbi kati nakyuka nze sibbangako nze siferangako naye aleeta ekisole wange kati nze okulira abafe kati nze okulira abafe ono feri ng'okulira abafe ekisooka Eddy Mezaya mabesa babiki asooka ayogere muliriza ono feria emotoka gyenvuga wano oyo omusiru ne bwakumanya gyenvuga sooka oyogere Eddy Mezaya kati Eddy Mezaya sooka oyogere omukulu akuddemu yogera sisobola kubaganya kulaba yawasa ekifaananyi mukazi we teyaliwo ono feria nnyo Mezaya awasa ekifaananyi nayandisa kifaananyi Mezaya tewasa ekifaananyi embaga ya era naddamu nakula embaga mukyala wange yalikana bafuna mpapula ekyo kibuli muntu akimanyi yalikana bafuna mpapula yalikana bafuna mpapula ate ngagala okukola emikono wasa ekifaananyi n'omusango wano buli muntu abeere bulaya mubikola nokuba ekifaananyi embaga bakalabalaba bagamba nti omugole ageze kyusa ne baleeta ekifaananyi ekyokubiri omanyi ono feria naawe penge dada ono tejjakukola serious njagala tukole ekintu kimu omusajja oyo atambuza kamera alateeka studio mwesu nage ntambuza alaba omubiri mwesu atambuza kamera age wasula atambuza kamera balabeeka studio wasula nage ntambuza alaba omubiri mwesu oli family man ono asula yekka oli family man oli abaana bangi ono si family man omuno omukazi oli semaka ono muwungu oli semaka enyumba gyosulamu oli semaka ono bachara kakati penge obuzibu abavubukamu bwe balina anyway kati naye amanyiwo wano obuzibu abavubukamu bwe balina buli bwe buti nze musiri kisimuyinako ttabu balina bekubuulira amazima era mbeera mukamoonyi kubanga munyumirwa kubanga munyumirwa mbimanyi yagenze wasale n'agamba nze ne Peng mufa abasigaddewo wano bwagenda tukwasaganya agakatona tukwasaganya otya mu meeting ze ne muzali musale twalimu babiri tewali muntu wakusa gambye ate ebifaananyi nabijjawo oba tuwulira betwamaliriza meeting ku lunaku olusembayo nze nagamba muzayi sali musale batukweye ku bifaananyi ono yagambye sali musale kakati zinembwa propaganda gwe batambuza nali mu meeting abantu aba ne babuuza speaker parliament omwami ategedde nti omwami ategedde nti jalingira first class gwalinye ne jeno Nnyo sooka omubuliremu experience omuliza taata nze okugande bwe nti nze wano ninya economy nengenda e Uganda nze ninya economy nengenda e Uganda nesisinga n'abannanyinisi kakati ye agenda n'asisinkana basipapa ababbi bali mu kkomera yawasa fulemu ono talina kyasobola tugamba ate era omubbi akwala mubbi katoza kulowooza emusiri kayinza okuba nomukwana ategeera yabe South Africa nga kibbi anagenda Uganda kulonda babbi banne basipapa oba ogamba kinkuddemu nti oli kibbi kyaki wagamba nali mutemu kituufu oluzana wayiriza emusiri kiwava South Africa ng'oli kibbi ng'otemudde era nojawano nowekaliriza ngu buli muntu alina gyenvuddewe
nange ndagayo history babo history wange mulimo okubako nyo okufera omusajja ono talina kyasobola gamba bannayuganda yawasa frame n'agamba abatuuze mbwagambuzerichi musaba y'okukyusa mukazi we yakyusa atya yagamba abatuuze ng'omugole agenze kyusa ne baleta frame endala katono talina kyasobola kugamba Mezaya ate omukazi yakyusa ate yakyusa bifaananyi ono ne bw'aliyogera ki teri munnayuganda alimutwala serious toli serious bw'obuuza Sweden n'ogamba obeera bulungi Sweden n'ogenda e Uganda n'ogenda osabirize Salimu sale ssente mbwakuyambe mbwakuyambe Sweden tekuwola uliriza abagwagwa akasajja ku kabadde Uganda ne kabadde Uganda waliwo omufere we South Africa gwekegayirira nti akabe mmotoka katambuze akabizaako dalika Uganda nengatambuzako mu mmotoka eyaani oba kitegeera naye omuntu atasobola nakugula frame fe Bulaaya tubagyogerayo abazungu ne tuvuga ziri embisi ne tugenda e Bulaaya ne Uganda ne tuvugirayo ziri embisi naye kuba Bulaaya kwoza sowaani aliddamu kutwala serious nga wawasa frame ey'ekifaananyi ogamba omusajja oyo omusajja wamumanyira mbu ye abeerawo kwekaza yeekaza n'agamba kati abagole kabagende batyokwogera nsaba ekintu kimu Yo protagonista yako Peng, yo koma. Efter min diskussion med yako Peng, yo koma. Sen du sopa yo. Yo men. Kakati bwana yako Peng. Njagala ngambo musajjo. Ekintu kimu. Nate batenya ne Richie ayogere tomukiriza kwogera. Bwagera ngo ngote ko lugalo munyi. Ayogera nga waliwo omwana abanamba wa respect. Abanamba wa respect. Abana bati banyo bamanyo Uganda, abana bogera nyo Oluswidi. Era lwe balina okwogera kuba tebalabanga ku jjajja waabwe. Penge abaana bange omwaka oguwedde babadde Uganda emyezi 2 bagenda mu gwa 8 ne bakoma mu gwa 10. Omusajja ono yagenda tebalina okumanya agenda containinga abasajja tebalina okumanya bana abasajja tebalina okumanya omusajja alina kyayogera soko omuli enkumi $10,000 eza dola mbw agenda kwogera ne Penge genda amayogere ne Richie kuba fa basigaddewo ekitufu kinti Penge sijja kulimba Penge wadde oluusi mbeera omusajja kyakugambako Mezaya sirika omusajja agale bakuwadde $3,000 otumalirize obo tukwasagana kakati Penge njagala mpulirize bulungi yagambye Salimu Sale yagambye atya yagambye nabo musiru ono omusajja atuulya Sale we yagambye Sale n'agamba atya Sale yamugambye njagala bali mbadde nsaba mpulirizeemu nze bali njogera ne Isima bino nenjogera mbadde nsaba mpulirizeemu Isima yaŋŋamba omuntu atulemeseza ssente abakola video Penge yekka ekyankula kankubuuze ni Mezaya bakuwadde $3,000 kakati mbadde nsaba njogera ekintu nani yasooka obifulumya Penge kati mbadde nsaba njogera babimpeereza nze njogera nabo boogera nabo they talk to me Penge nze nabadde nze kacanga ngenda mu Uganda era bangamba Richie tokola kino tokola kiri kacanga ngenda mu Uganda okuva natandika okugenda mu Uganda okuva lwaleeta oyo MC Richie wallahi yamugo ng'oggyeko omusajja gwe bayita Ibula teri n'omu yali amumbuuzizza okutta abaana bange bonna naye kacanga natandika okugenda e Uganda buli lwanninnya kigere mu Uganda buli muntu gwensanga mbuuza Penge
nange bote we wampananga woja nzira mu kino uliza Peng abaana bange okufa tali muntu n'omu yali amubuuza kati nga babuuza mukyaka akaliza twakumanya nandija kigozi bote bwa mulimbye nga babuuza mukyaka akaliza kigozi bote bwa mulimbye wamugambye mbu adija kigozi gwasinga wewagenze wasala henze era naye bote be wamuganda fe tukumanya Peng Nagenze wasali musale mu ba bloggers bonna mwami sale yambuziza omuntu ogwo era nangamba nti nno njogera wano nangamba Peng wamusindikirako email yambuza omusaba wita Peng nangamba wamusindikirako email nangamba wamusindikirako email omuntu ogwo oba kiwulira omuntu ogwo nalijoganga ne sale mu email oyogera oyondoza kiramu yangambye omuntu ogwo yesabadde twogera ku muntu ogwo bamuyita Peng naye kati weebuuzeemu ng'osisinkana Eddy Mezaya ng'omubuuza akabizi Eddy Mizi ng'omubuuza buli lwebadde ngenda Uganda obadde ondaba ku TVs era obadde olaba interview zaabwe njagala ondeddero interview emu nga bambuuza ku Musiriki naye buli TV gye badde ngendako nga bambuuza nga bambuuza gwe akuteba kamanyi ngani akamanyi bikola Peng tabeera Uganda ebe nange bikola Peng interview zange bwe naziraba kabere ibulake kati kakubulire nkugambye omuntu ogwo yali abuuzako ku Richie bamuyita Ibrahim biri ebintu bisatu tewali kintu nakimu kiyinza kugatta Eddy Mezaya tewali kintu nakimu kiyinza kugatta Eddy Mezaya naye Musiriki teyasoma si mufumbo tali informed kakabinda biki ebirimu ebituteeka mu ambulera emu alina instala nti yali mubbi yali mufere ezo sibbangako kikya kitugatte bamwenyumirizaamu anti anti ngamba kikya kituteeka mu ambulera emu Uncle Peng tewali tutanze Mezaya n'omusajja tachansi kwogera bw'oleese Brian White omanyi abaana b'emityana obusajja obutubwalana nnyo bw'oleese Brian White kaza ne kasinika aganyo abaana b'emityana kuli balala nnyo igoli wali bundi bukyo tebali omusa tetuli mayiraano okuva esite gwoloza tuyinza okwenkana buleyini Peng nange ompa akazindaalo Eddy Mezaya sokozeko omusajja yayogera essimu Richie yogera essimu ntandikire ng'ogireta Eddy Mezaya ako bikyasooka abeere ng'ayogera nawe mutabani wange era oli Brian White nabawulidde ne gwazza okuwuliriza ekisooka Eddy Mezaya talina kyagamba ggwanga kino kansooke nkikubuulire nga kooli kati Eddy Mezaya badde akola bamugambye we want to see results then we gonna give you 20,000 wanakoze kati zinamba zo yezize abagamba temwandabye nabadde sikola yabagamba abantu aba nze bino mbikubuulira nzagala tukwasaganya from different sources where baboogera nange Peng ng'oggyeewo bire put aside bino bitubeeramu nga twekuba Peng you know you are my brother ng'oggyeewo bino musimanyi tubeera tuyomba biki akasajja kano bwe kagende wasale kabagamba ngenda kwogera ne Peng njogere ne Richie babulayo bokka mbakwataganye aga Katonda mugulu I swear upon the living God kino sikulimba njigiriza nkirinako obukakafu nera ku Peng sitiri muntu wafulumana ebifaananyi byo kyali nga alina essali nabirabawo nze siri muntu wa byabufuzi Katonda Peng mbadde sikyayogera naawe emyezi nga5 nemba abantu abadde bakunoonya nga mwe mulaba nga alimu omulamwa nga muwe namba yo why nga muwe namba
kati akasajja kano bwe kagenda eri nene bakagamba twagala bali balasita ababiri naye wakiŋŋambako 2 years ago yakingamba Isima I swear upon the living God Isima yangamba Peng ya promises of sent bino si byakulimba si byakulimba salenji lina kati Mezaya babaddayo geze salenda muwandika mu email bwalinga mpandikira ne mugambe message awo nawo ngenda kujja osiwe mbadde balaba sajja ne bagamba we are always talking to him awo ngenda kujjawo bino bena babimpereza ndiwa ndi kyaddondo bangamba twagala simanyi biki ne bagamba anze bino sibirimu nvaayo eyo nzija nkoma wano bampereza bikimu bampereza kati bampereza ebifaananyi byani bya Eddy Nnyo atuuka ewa Sali amugamba atufaayo oli simanyi ngenda mukwasaganya kati gwe olina ka video ke wakola nga womanyi gwe ebintu byo bikola because just no hyping omuntu woba omuntu omufiiringa by that time omuhypinga Eddy Nnyo ke yasalamu n'akatwalira Sali n'amugamba ndoza omulabi kati Eddy Nnyo ne bamuwa 10,000 Eddy Nnyo be bamu ku bantu abakyasinze okuvumya Sweden. Ati failure yajja wano n'atandika okwagala mbu amotivating abantu simanyi abantu mukole bwe muti simanyi ndi eno Bulaaya simanyi ndi wano Sweden simanyi ndi bulungi yagenze ewa Sale ayagala alye sente z'omuli w'omusolo. Eddy Nnyo is a failure, is a disgust. Eddy Nnyo atuuka ewa Sale amugamba musimanyi mbadde nina business zenjako tandika. Eddy Nnyo y'omu yeyagamba mbu ye tayagala Uganda talina kyajagaza talina kyayagala talikolayo business abaana be bali Bulaaya ne family eri Bulaaya yali ewa Sale ayagala okulya sente z'omuli w'omusolo. Eddy Nnyo muntu mukoowu nnyo ne waliyogera ki Eddy Nnyo muntu mukoowu kati Eddy Nnyo mba muzizaako wali emabbali muganda wo sente zamugwako anansonyiwa nze seminako obuzibu nenze ndabye abantu bafere bangi nze nkulidde mu fraud ekyo si kyegaana I've grown up unakubyewo nafunyewo nakoze eki Peng nayogeranga nawe nga ndi South Africa nga tuli ne basuspect nga ne Ivan akyali mulamu nga Ivan alina sente suspect nafuna suspect ne zimugwako face off na dating ono you know everything muganda wange sente zamuweddeko right now ndi kusaidia Kibedi wano tuba tukwatagana nze ne Kibedi tuba tukwatagana kubanga Kibedi kyayogerako naye akimanyi sente ziba zimuweddeko aba ayagala okweyubulira mu bayaaye kati ajje wange Richie n'amanya nti kati Richie asigazaawo akakutukutu yalina akakutukutu alina bambi mikwano gye alina bakyali bamufollowinga ayagala ababbe Peng wano kati njogera mu lulimi lwa kifere olw'ababbi naawe olumanyi n'amanya nti kati ono yalina kagundi ka platform nze yanoonyanga gwe nga gwe wawa sente naye yanoonya after some time nangamba atambuza bagagga bange kati abagagga bagaza ki obeera nga ddala wakuba sente awo enzira wenkwatagana ne Kibedi ono sente ziba zamugwako ayagala okwagala okufeera abantu bakwata abantu Peng nyina following thank God you helped me so much nange nenerandiza sali musibu era I think deep in your heart nawe okyenyumiza munogamba wadde namuwa naye tipwa wawa abantu bangi wawa Cedric nowa abantu balabangi basegirinya bani fena watuwa twali online twali bangi era tulowooza muti tukusiima naye abakimaking abali batono
wansi buli omu asobola okimakinga kati onajja sente zimuweddeko ajjamu abuukire nze ate ambuuza musimanyi mpe namba y'omugaga ate namba y'omugaga ogyoyagaza ati ate nga gw'olina sente manti tulina bizinesi tuyinza okukola kati waba talina kyaŋŋamba kati nze ekinyiizisa aze natandika okutiisatiisa abavubuka ate ebintu ebyo si kyabyagala Peng musimanyi nina bakifeesi simanyi nabe nayamba abeera nga influensi nga bali abaana ife abagenda mutubere nga tumutya tubere nga tumusinza atwesibako mu bufunze kiraga mbu yesiba ku bantu bulani watu nonsoma nze sikulinako kasajja kuba nsikumanyi siyankowadde n'ekikumi kyo wadde ne euro 2 ate sikulinako kasajja ate teri yali antumye kuba n'emikwano gyo bonna bonna abali mikwano gyo bonna sibakyali bange but you are influencing people oyogeza maanyi tokyalina maanyi ngero omwana byadayogera mu kavidiyo oli mukulya apple wayogera luli oyina emizinga naye influencing people gutagala muntu akwogereko oyenga kwefula simologoli nga bye wakola abayaaya abayimbi n'obayisaamu amaaso era kyagayajja najja n'akyogerako by that time Peng yali tasobola kwogera because Peng yali kyaliwo kati so ebintu ng'ebyo bw'obyogera wano n'olowooza mbu ojja kugyogere kyosomejja jesonyo ffe watusanga wano Peng wamusanga wano era akyaliwo nga bwemuleka era akyaliwo nange ekyaliwo tuli ffe weetuli ffe tujja tubalaba abantu bakugamba tojja kusussa myaka 2 n'okayana n'oyomba biki nze temulooza ninga abaezera tegyasukka wadde emyaka 7 kati ffe twogerako mukata teffe oba ofuula ababi watusanga twogera amaziba nga twogera ku bagagga abalala kati ffe twogera then nga you think we are bad tituli bad we don't have jealousy we don't have anything on you tetumulinako Brian White buzibu bonna ne Brian White yatugamba bwe yajja kubeerawo emyaka 5 ajja kubeerawo tebeerawo kati fa asubira kati ndagala nze ngambe mbu yabeerawo Peng go wanjigiriza n'ongamba ekikopo tukiyite sowaani kati yagala nze ngambe mbu brother you told me not to call a plate a cup era sobola wanze olusinkwisa eggaali nenze manyi obeereyo n'oseka ngamba era ne Isima twayogeranga ne Isima era nga bwe nayogeranga ne Isima yangamba Peng katumulina I swear upon the living God omugenzi kye yangamba Peng katumulina tumunywezeza wano tutambula naye okyali waffe yali omuntu gwakyasinza okwagala gwe sikuwaana because olw'okuba kwoli but I'm telling you the truth nenga yakolanga jokes ngamba kapenge tuba tukalina nengamba tukalina nangamba tuba tukalina I swear that's what he used to say buli kyakolanga kyonna yakoleranga gwe kino kikubuulira nayogera n'abantu bangi nnyo na connectinga Isima buli muntu w'ebulaaya nze amuconnectinga ne Isima baba bayitanga munze okwogeranga ne Isima I'm the one who connected Isima to everyone buli muntu gomanya abeera ebulaaya nga Isima ayogera naye ne Isima yangambanga tukalina tukasembeza kati awo kikola one month ago nasemba okwogera naye kati bw'oleeta ono yajja ye yanfula ye yalooza muze ndi muteeja kumbe nze ndi juwaji kati nze Brian White yansingako okufuna sente ne tasobola kunsinza amagezi ne wali kyebezike payi yalemererwa okukuuma obuwumbi n'obuwumbi bw'essente ne bumulemerera sawa zinali Dubai lwaki takitagenda Italy si mu bubi Peng ononsonyiwa nkimanyi Brian White nawe kwoli lwaki togenda Italy wajja n'oleeta akatibako ebyo mbimanyi kyali wange nze sisobola kwegaana asodde nayitamu Peng nze kyanzija mu bufere nze nakolanga fraud owa credit card
yikaika era judge yangamba you are still a young boy, I've given you a chance. That's my story in South Africa. Buli omu agimanyi tewaliwo story endala. Yangamba I've given you a second chance. You are still a young boy. Nali mwana muto nnyo. Nze nave Uganda nga ndi 18. Ningende South Africa nemalayo weeks 2 nenzirayo. Nemala nenzirayo South Africa after 1 month. Kati nanzo natandika okunyumiza ono nawe wase ekifaananyi. He married the picture. A frame. Taba talina kyangamba. Kati ekimunyiiza Chogamba tuleta abagole mu nyumba nti abaana b'omulujja bajje bazine kati abaana bajja bazina ku kifaananyi. Listen my brother. Bakalabalaba ono ayogerera ku mukolo yagamba abagole bagenze kukyusa ne bajjawo ekifaananyi mu ntebe ekya Eddy Mezaya ne mukazi we ne bakitwala ne baleeta ekifaananyi ekirala nga kiri mu frame nga bagisize ne vanish. Olwo Kalabala yagamba nti omugole ayambazibwani. Mbu abagole bagenze kukyusa. Kati tasina kyasobola kugamba ggwanga. Era Kalabala yagamba nti naye ayambaze omugole ayambalidde mu bridals iki yawana company. Salim Sale yagambye okusinza nange sebo nina abantu abogera nange. Salim Sale yagambye ntalina kyasobola tugamba okujjako tumwe 10,000 agenda avewo. Kalaba yagamba abagole bagenze kukyusa abantu ne balinda. Kati abatamivu abaali batudde mu kidaala ne bagamba naye tuliko ne baleeta ekifaananyi ekirala. Yakuba mukazi we liita ebifaananyi ng'atudde eri eggunti Stockholm. Namukuba ebifaananyi mbu tannafuna mpapula. Sebo excuse gyewa abazze ku mukolo mukazi we tannafuna mpapula. Nembu yasazeewo ayanjule n'embaga agikole. Kakoowu nnyo n'akasajja kakoowu nnyo kafu nnyo. We baleeta example z'obusajja obufu Eddy Mezaya bw'osoose Bulaayi. Kagamba nti kali bulungi sebo kagambye mbu kagala gavumenti ya Uganda ekawule. Kyokka kagamba mbu Uganda tekalina kikaje kyagaza. Kati batudde kwoli kyaliwo wambi yazzaali Apple. Kati nze bwe nasharinze video z'abalala era naye aziraba. Nza nenyeza bwerere musimanyi biti nsimwinako obuzibu omugaggawo. Ali omugaggawo naye yaggwamu alinga bw'olalaba Michael Ezra n'abalala bangi nnyo bw'omanyi. Peng obamanyi nga bawedde mwana bosi wange ali bosi wo akyali bosi wange ekitongo bya ssebo. Kati jjukira kati Brian bw'atuuka e Dubai ye alowooza mbu agenda kukola ki? Mbu agenda kufuuka sangoma ayiye. Kati yasuubira kati omuteja yamusuubiza nti sente nja zikuwa mu Gwokusatu. Kati ye n'agamba bannayuganda nti mu Gwokuna agenda kubajja e Uganda akole ki? Press conference. Nga bw'omanyi ebintu by'ekifere nze mbimanyi. Eddy Mutembe yakubuuzizza nti wamaani yali eri envulyo. Yali Eddy Mezaya. Era yasula wano. Twasula wano naye n'oli omuwala ayimba. Bulijjo saagala mwongeramu naye engeri gye tuli nga tuli mu bintu bya kwetaasa. N'oli n'omuwala naye kamugattemu. Omuwala yasula mu buliri bwange. Oli omuwala omulala bamuyita Irene Kuluga. Basula wano. Ne Keti Kalanzi. Ne Eddy Mezaya nga naye waali. Mbadde bulijjo saagala kikola naye bwe nzija no ku mukutu gwo nguwa respect. Ayikuga. Wano wentwalira gundi. I push it because I know everybody is gonna watch. And then take me serious. Irene Kuluga ono bibi yabeeranga e Germany. Basula mu buliri bwange. Irene Kuluga yasula mu buliri bwange. Eddy Mezaya n'asula wano mu ntebe. Ne Keti Kalanzi n'asula mu buliri bwange. Si mu bubi. Ekyo bulijjo sikyogerangako. But wenzijja wano kati bintu byakwetaasa.
Jairi kuruka gobobuza, gwe gobobuza. Gwe mubuza. Oba Richie alimba. Tara kalidini agambe bya mabisa asanya ati bakugambe bya kweta asa. Kati nze Brand White oba Brand White simwina ku buzibu. Simwina ku buzibu naye nze mpereza gwanga wangamba Richie gendo wegeze gwanga nkutadde you have graduated. Tiba graduating anga Peng yego obotudde gwe tonnenyumiriza muno gamba konza yakaleta. Tiba graduating anga mindset yasuubiza bakadama mbu agenda bafunira ba white husbands mpaka kati tebafunanga kati talina kyatugamba so Brand White webeeremu omukulu sebo Penge Eddy Mezaya nabadde alina byayisaawo ngamba nja kuyita Godfather abyongerezeeko Godfather ze no Godfather Godfather antera okunkolera waaka tekiriwo Richie ankolera nnyo waaka Godfather story ki biraika bikubyemu maye bikubamu bamugomvu nnyo naye nga Eddy Mezaya tuleke kwekoza omanyi Pengenze nabalambako ekintu kimu abaana ebagenda ebweru bakikwata baddeeka ne balaga buli omuntu bakirina omuntu yenna bw'abeera ebweru n'alemererwa okulaga eka nti akirina ababbolasi ekyokubiri babeera ebweru ng'ali bulungi alaga okuva ku ngatto gy'ayambadde n'ekika ky'omuddo ekiri mu luggya Eddy Mezaya yagulaga juice na Ibrahim mukasa tewagulaba omuddo bw'olaba ng'oli alagako yagikolera mu paaka bw'olaba ng'oli alaga wasula kasajja kako ne video kagikolera mu paaka bw'olaba ng'oli alaga bulazi wasula ng'omanya asula mu kalina ate eri esemberayo waggulu alinako ruumu emu obeezi oba bbiri Penge abantu bakulabyeko ne bakulaba ku mmoroka gy'ovuga emmoroka gy'oliraanye tulera gy'ovuga ng'ogisongako ne bwoba togiri munda n'ogisonga naye beeyitawo nga mulala yagivuga teri yalabyeko wirubbaalo yadde akasajja ako gye kavuga yadde wirubbaalo ng'agisongako nti yiri gye nvuga Eddy Mezaya kano Eddy Mezaya alabika alina kuzaaka mwanyi ng'ebintu byamukuba ku kkono ne kujjo naye manyi omufalisaayo yenna ayitirawo ku kwegumya manyi wano e Uganda andi yasinkanye essale nakkiriza naye yamusinkanya atya mwabaddemu babloga kwa ekyo kanakola mu video nga alina abasajja bagaba bamutwala kyenkubuuza Penge bw'oba oyagala okulaba ssale ng'olina bizinesi bakusooka kufukamiza mu kamera ne bakutimba ku Facebook ate osategedde ate yeekubye mujje kwa yasobola kulakulagira nti bamutwale kitegeeza basooka kumulayiza nga balina bye bamulayiza asobole okugenda okusinkana ani akonkona mbadde nina bye ndiko wano kyaja ki kitegeeza basooka mulayiza nti tokola kino ate tulina okukulabisa kuba mwe muddeeyo ne mwefuula abaakabi ne mwogerera wanoono ne mwogerera oli tulina okukulabisa sooka olayire nadda mu kamera omanyi abantu sale baalaba buli lunaku Eddy Mezaya alinnya ate helikopita ngaani oba ali mubyaki helikopita andi kisinzira sale watukitwala yagirinnya lwaki yekubye ebifaananyi ng'ayimiridde n'essale n'ateekubye ebifaananyi ng'ali mu helikopita nga ne bebekulu kennyini yeekubye ebifaananyi ng'ali mu helikopita naye ye simu baali bagimugyeko babbalamu bagitwala Eddy Mezaya teyagirinya kubanga Eddy Mezaya nganze abamu kuba muwalana kuba nze simwagala yagamba the previous day nti ali moloto
Mbwera navuze wano nabadde ngenda vuga ne kakalamu bwatu bwe yagamba is not serious yagamba mu kakalamu nabadde nkukimye tuvuge tugende sebo okyasobola okudda e Uganda n'onoonya Badija Kigozi bakakalamu kakalamu yabadde bamukwasizza munnange isima ye mutabani ngamba okudda n'obanoonya bakuteeke ku bukutu bwabwe nga gwo banoonya kati oyo mukulu olwabo tonnya ku kisaawe yalinnya naye ng'abantu bamubuuza gwani gwani kati omumanyi yanoga nti bawulya Eddy Mezaya bajja n'emizira tatanoganga Eddy Mezaya tebakyamumanyi Eddy Mezaya yafuna omukisa yadda mu ggwe mulirangamu kati tebakulima mbu Sala asobola okudda n'omuntu awemula omanyi wano e Uganda waliwo ekifaananyi kye bagezaako okuziika bagezaako okugyawo gundi intaneti y'okuwemula eri bakyuse trend baleete intaneti ekola ekintu nga etirina kyetambuza ekyabwe kyegoba okitegeera kati abo Mezaya be baleeta okuwemula kuno kyovula abaana abawemula bagenda babasiba kati teri bizinesi mbu simanya mbu yabadde ayagala simanya Sale namulaba ku TV awo ku TV naatuddeko naani ne ba Junior simanya oba ne baani mbu yabadde ayagala kulaga Sale projekiti ze mbu simanya asobole okumuyambako ugwe mukenenga ne Sweden teryamanyi mulyango gye gutunudde n'emmotoka teryamanyi oba ovuga kikere ne passport oyina e Sweden kyokka ate oli Uganda ojja mu nsi yo ng'osula mu hoteri ani ayinza okwesiga akolagane naawe mu nsi omuli bajjajjaabo mw'oleeta abaana balabe ku bajjajjaabo bojjamu osula mu hoteri n'ogamba abantu bw'ofuna biliyoni emu mu obukadde 8 buli mwaka mu myaka 5 afuna miliyoni 18 buli mwezi ye biliyoni emu mu obukadde 8 mu myaka 5 okyatambuliza ebigere ng'ozze Kampala tutya butayimbwa yatambuza bigere n'emmotoka maama yako okutuuka wetwali Eddy Mezaya alekerawo olimba abantu abaali muyambi ne bamuwa ekyokulya bamutuukako ng'akibasabye ne baseka nga bamanyi abakiina naye ng'enjala emuluma ge mazima omuntu jjanga yembeerayo giteeke ku mmeeza obagaye munnaye siri bulungi oli bw'aba akutwala ewa Sale amugambe nnyina gwendeeta naye bulaasi nniga wakuvimbisa Sale abuuze oyagala kukola ki tinjagala kukola kino ne kino ne kino nti kale kankuweeyo emitwalo 4 okitegeera ejja $. Naye bakuleese weerodi kanye owoza oli wa bbeeyi Sale n'akuwa 3,000 3,000 zikole ki nga tezigula na visa ate ezo 3,000 ze baamuwadde bakigatto balayika baaziridde babulooka balayika baagenze nazo ayinza okuba teyazifunye babulooka tebakutwalira bwereere ssebo basooka golooza baagenda mufukamiza nga tebalina kye babala baamufukamiza nga balina kye babala nti bwe tugenda nti gw'olaba bulayi mukulu nti naye embwa zewaffe ezewaka zirya nnyama nti omukulu bw'akuwaayo kyakuwadde kijja kuba kyambwa zaawaka nti yayya n'agenda yamanye obwongo bwe asobola okufera Sale goza singa ali aferebwa singa akyaliwo wano naye kirala singa ali bulungi lwaki yali badde asabiriza Sale ogende ewa Sale gwagowulira mbu yagaba ssente agabire ssente olina projekiti ki gy'olaga gy'osobola okukola nga ne mu ggwanga lyo gira ku visa mu ggwanga eriryo teri muntu musiru asinga ng'ojja ewange ng'osooka konkona nga tongamba wawo awo waffe awo nti awo waffe oyo kitange oyo gw'olaba kitange yanzaalira ddala naye ng'osooka konkona n'obuuza abeeyo mbadde njagala ku mwana wa wano gwe bayita gundi ate ewammwe ng'obuuza bubuuza omwana waawo nsaba kwogerako na taata ng'omaze kukonkona ng'ate omaze kukonkona munyakusogerako na taata ng'ate kitaawe yakuzaala Mezaya aleme kulimba nsi Mezaya bw'abeera ng'ali bulungi Mezaya yalibadde n'obuwuzi bw'engatto ye bamanyi kkala yaabwo naye Mezaya teryamanyi na street kwabeera teryamanyi na nnyumba gy'abeera n'emirimu gyonna gy'ayogera mbu alina emirimu 4
bwe simanya alina passport simanya alina yagamba alina driving permit obusiru obumujjudde abaana abo bagenda kusikira permit sabula otandikidde mu kubonaabona n'abaana bagenda kubonaabona nga tolina kyobalekeddewo oli mu kwenyumya oli mu kukola biki kasita otandika okwagala okulaga nti oli wa bbeeyi abantu bandikuyambye naye bakuleka nga bamanyi oyinamu kumbe toyinamu okitegeera kali Mezaya ebiwandiiko byanyumya bimuyamba ki yoza ebintu byo emyaka gigenda kuggwako nga tokyasobola kupambana omuntu yenna avuga ebimotoka nebibamotoka ya bulijjo otuuka ekiseera nga yingini ekubye omuliro mu mubiri nga tokyasobola kubeera mu mmotoka buli kaseera nga weetaaga okuwummula ebyo ebya yinginiya nga tokyasobola linnya madaala okoddiye otuuse oyagala kuwummula togenda wummulira eyo sumbuwe bantu komaweeka abakozi ba $5,000 ba layisi osobola okumaintaini nga n'omutwalo gwa $1 n'ogyogerako abantu okumala emyezi 4 eyo omutwalo gwa $1 tosobola kugyoga yadde wiiki ng'okomawo Uganda naye wammwe Uganda owooza sirina kye njagalayo sisobola kuteekayo investment oba mulalu MC Richie eyo gy'oli oteekayo investment weetaaga $1 million naye wano Uganda $1 million emu ekola ekintu Kampala yonna neewuuma of course sente nyingi esite $1 million Uganda ffe yazirina zamuli kukozesa obulungi ali wananyigira buli omu ofune ssente oleme okukola gye bana kye bagamba bagagga kye bakugamba bagagga bakugamba genda ku kyalo abaayo bakutye nga batya nosembera ku kikomera kyo ku miliyoni 2 5 Richie ulira bw'okwata $5 million n'ogenda e Munyonyo n'ozimba ennyumba abagagga bagenda kukulemesa gisereka kuba tejja mu kifo kyabwe $5 million bw'ogenda n'ozizimbamu ennyumba ematugga buli omwa ennyumba bagifuula location nti wali ewagundi kwera ennyumba ey'ebbeeyi genda gwoba omugagga waayo buli omu aba akutya amabanja olya ne batya n'okukubanja kati oyo ayagala kubeera munaku e Sweden oba ayagala kubeera mugagga e Uganda ennyumba ama bagifula location kituufu kyogedde Godfather oyalekeraawo kutuli olaba Brian White yazilonda mu kkubo najja wano n'ajoga ne zimulema okukontrolinga gwazikoze zamulema okontrolinga kati munanga anyigira buli omu mama njogedde atalina kunyigira agumire mu Bwakadaama yateesa ne poliisi wano emukubisa omuzinga mu bagambe muŋŋaanyo tegeka ekivulu yalina na kivulu kyagenda tegeka sente agenda baazigyewa tanyigira abantu atusonyiwa busonyi ne wano abaana buli muntu ajja nazo bamulabako bulabi Medi bamulabako Bulaka bamulabako Mike Ezra bamulabako wadde gwe tewasiibula wagaana buganyi Brian naye era wagenda tugenda tebakulimba tiwaliwo omugagga ava e Kampala n'akomawo ku ttaamu ey'okubiri kiba ekisanja eki Kampala tegaba kisanja kyakubiri eki kisanja kimu ng'ogenda bulinga bulamu toyingira ntaana n'odda ku nsi abagagga kino ekisanja kiba ekisanja kimu abagagga b'omu Kampala kayita tulimba nti agenda kudda ku kisanja ekyokubiri luli wajja tewali amanyiwa gy'ovudde kayita bakulimba nga bamanyiwa wooli nti basobola okukkiriza okuyitawo n'odda kaye tulinze mugagga mulala anajja naye nga sigwe banda tulimba naawe tosobola kujja n'okwata abayimbi be Uganda n'obeekuumirako emabega n'olowooza oyinza ogimirirawo omuyimbi nga ne manager aseesa empale lwa muyimbi bwe mbyogerako nga bagamba munnange amufunamu jjukira abeera amufunamu omuyimbi manager afuna muyimbi ng'amubba naye osanga ne manager naye ali bubi naye gwe ng'omuyimbi oliwo muwa bubi okwata abayimbi 10 obeeteekeko emabega
n'abamuwa emyaka 2 gyali mingi zinayi namuwa myezi. Abayimbi bantu bazibu nnyo okujjako Peng n'okumanyira obumanyizi. Kati abadde ayagala mbu twogere tutya? Musajja oyo atumanyi nnyo. Agala tumuwane ndowooza teri omuntu yenna wabeera bamuwaniriza. Nga tusinzira ku ki? Akomyewo aleeta ssente abaana bajja muwaana naye bwe ziggwawo bamuwongere bubi nnyo. Ate gw'osinza okuwa ku ssente yasinga okukuba kuba abeera azimanyi nti ozita. Kale aba ayagala omuwe ziggwawo ng'akudda mu buto kuba ekyamuweesa tegwali mukwano kyali kyakukuba. Ninga Brian aguma akwate ekisiimuula annyikize najjolo mu bumuli tatulimba nti asobola okudda wano e Kampala n'addamu n'ajooga. Ekyo tekiriiyo. Obulamu bw'abasocialite e Kampala. Godfather olabye abagagga bangi. Kati ogamba tewaliwo omugagga yali akozeeko comeback. Teri mugagga yakomawo kisanja kyakubiri. Taliyo. Kati nkulayirira ne Sipapa Kalonda waali bamuyambye n'akomawo ebweru. Taliddamu yadde okuvuga emmoroka ennungi n'agiraga mu mawulire. Bwali bagivuze teri alimanya nti agivuga. Kiba ekisanja eki. Kuba ekisooka gwe kennyini ng'omuntu oggwamu amaanyi. Oba olowooza abantu bali bumu naawe nti ngira bw'ofuna ekizibu bagenda kuyiika bw'akakwatako konna bagenda kukaaba kuba obayamba nnyo. Lw'ofunye ekizibu teba muntu n'omu adda mabegawo. Gwe kennyini nnyini ekyo kakikukuba ne kikumalamu amaanyi. Nageza okulaba nga bamira sayira akataka ng'ate alangira Bajjo nti bamubeereyo mu kkomera. Sina budde bwa Bajjo bwe njogera ku Bajjo maani musiru. Ate mwogereko ki omuntu eyakeera n'ojja n'ovuma Museveni n'owagira Bobi Wine bubi. Ate n'odda n'ovuma Bobi Wine n'owagira Museveni bubi. Ate n'odda n'ovuma Museveni n'owagira Bobi Wine. Kati gwe ekituufu kiki? Omuntu beera ne sitandi nti Peng mubi, Richie ye mutuufu. Then omala okomawo ogambe nali sitegedde. Richie mutuufu, Peng ye mubi. Naye ate eroddeyo n'ogwokusatu eri okyuse. Nange simutwala serious okola nze simuteekangako na ku kitimba kyange kubanga I don't take it. Mulinda gwa kuna era alina okuddamu n'akola ki? Omuntu akyuka omulundi gumu. Ani akonkona? So, oyo ye Peng takumaliranga na biseera. Gwalala gwe y'amasasaawo okuva batutira munnaffe. Oli safe? Nze ndi safe ate kati nga tyako gagenda kunkola kinzi. Nze nga tya bwe gayita gakuba buli omu. Gakuba gwe gagadde gwe gakuba ng'agenda. Lwagisebo. Kati ate oyinza okuddaawo otya ekyo. Kyogamba abantu Peng abantu babeera e Masaka baasi ne zigwa mu kabenje. Abafa ne bafa abawonyewo bavuga bugaali okudda gye balago gye bava. Era bayimiriza ejja. Baasi babagamba mubeeraawo mulinde baasi eva e Kampala ejja. Nga babeerawo. Nga baasi ejja. Ye bateekamu ate beegoba budde buba bw'abayiseeko dda mulimu n'abalwadde balina okugendako mu ddwaliro. Edduka emirundi 3 okusinga ebyetomedde bwe badde edduka. Ng'edduka! Abadde bajja bagamba ddereeva bw'ovuga nnyo kendeeza ku sipiidi. Kati ono ate abadduka nnyo nga bamugamba ddereeva yanguwa, ono ali bubi yanguwa. Ng'edduka! Ng'ebyakabenje baayira biteka. Kati wangisebo ensi y'obwekyo ssebo weebeera. Ogambe sokola mu statement ye bagiwulire. Ogambe abagwa ku accident bakola batya? Omuntu bw'agwa ku accident ng'ali mu mmotoka.
bw'aba awonyeewo ng'asigaddemu ekikuba ku mukono baleeta mmotoka edduka okusinga kweno emudduse mutwale mu ddwaliro naye ate ng'eno egudde kabenje lwa kudduka teyavuga kagaali muze mmotoka nazivaako nevugira bugaali mmotoka gye yatukola era asaba mmotoka ndala edduka okusinga eno emudduse asobole okulanga ataasa obulamu ate ng'eno okudduka kwe kuleesa ebizibu bajivuga bamugamba mwana alikositeko likuba mukono yangu bavuga yanguwa naye ng'oli abadde avuga bamugamba musajja ojja kututta akendeeza ku sipiidi kale ne bamugamba yangu etaasa obulamu bamugamba yangu otaasa obulamu yanguwa abambi agenda yanguwa dereva ono asesema ate nono naye atandise osesema era olutuuka ku ddwaliro manyi kye bagamba babeera awo nga bagamba abakungubazi baabwe abaze bamwebaze nnyo omusajja oyo akoze obwangu omusajja oyo bambi akoze obwangu ng'olwo batuuse ku ddwaliro naye bwe bababuuza kweri egudde bagamba omusajja wedde avuga nnyo omusajja tumugamba kendeeza ku sipiidi omusajja tawulira kale ne weebuuza omuntu ayagala ki Good father. Nasisa naye n'abalabe bangi good father simanyi oba Peng okimanyi n'abalabe bangi bamanyi Eddy Mezaya yasooka Olutalo kiba watokako ekikumi ekyo neefuna ekyokunywa Olutalo kiba nerero lwenteesa okwogera ku musajja oyo mbadde nale mumwogerako ku pepaalo ingero asoni amanyi okumbeereramu wakitanteekako gateko kyali wange mbadde noludde okwogera ne Peng mbeereyo nga tubeere omusojja busojja naye gwe abinjikiriza kuwangamba mbikola nti omusajja oyo Mezayawo namumma obudde manyi nze ekimpalanya abantu abasinga obungi abamu baali bamanyi bakabi kakati ate nze nenzija nezzalawo lyange tomalaga ntunuzaamu ka kamera tomalaga nkubira simu kuŋŋamba obadde okyogerako ki ekiguddewo kyogereko nkuvumirawo ekyo bo baali bamanyi bw'abeera akuwadde mayire gisebo osasula nayo ko n'omuwa ku mafuta awo nze nkuzaayo ne mayire gyo ne gaagenda ogiwa ejjajjaawo kale ekyo kyokkayoka kyasiikula olutalo Mezaya yakomenti na kupejjange okumala emyezi n'ankolera zi vidiyo nga bebazimpeereza be bantaaginga nagaana okufulumya ekigambo Mezaya okumutimba ku peegi kale ebyo kabeka bibeera awo naye ne bimulumya omuntu manyi bw'oba ogwawo bw'oba obbira mu mazzi onoonyawo ebisubi bye weekwatako ne weerabira nayo biri kungulu ku mazzi byekutte ku mazzi gate byagala okwekwatako amanyi Godfather yagana okuwa YouTuber yenayina Kampala gundi video era YouTuber abo balugambo mwana era we nalabidde oyo musajjawo najja n'anoonya oli bw'olaba gw'onoonya bannamawulire nga tebakunoonya omanya oli waalayisi nnyo nekyotunda musajja munange musajja wange ani mwatule kuba sitegedde kuoga musajja wange Mezayawo ate yaani ogamba oli YouTuber obadde ogamba Black oyo siina budde bwe naawe oyo siina budde bwe yakola erinnya lye mu kumanyira oli muntu mu kusiga enziro omanyi bagamba kyosiga kyokungula nze nali nsazeewo njabike naye abasajja bankubira amasimu ne bampita ne bayogerazeganya nemuleka nze okuteekamu omuntu disipulini ne bwe nfiirwa naye nze mba nyina ekindi ku mutima nga njagala kiveewo kigende mba saagala kubaako kyenfunamu
naye omuntu oli gwakedde okwogerako obubi nti akwata abakazi bwakubira essimu n'agamba muleke nga naye kenyini bamuwogedde sogoleke alina kyayogedde mbukwata abakazi ati sogoleke nakye ngayagala okugamba omanyi okwata abakazi omukazi waliwo bakazi bakwata mu ngeri ajja omukazi oza n'omugira akaguli si byabaddemu n'omukyusa n'omunyeba ayinza okugamba repu naye ate n'agamba muganda we nasinga why bintu bamusirigenda mu ebyo ebyo kubanga ye yakonsentinga ne statement ye weeri na buli kimu ng'abyegaana titabimanyi tabyogerangako biki byonna byonna n'abyegaana naye ate twali tukyali mu nsonga y'emu n'akola vidiyo endala ng'alina omusomi w'edduwa gw'ayogerako awo mbu tetujja mukubira bulango wano akwata abakazi biki musajja n'anyiiga naye mu kifo ky'okureactinga yankubira essimu n'aŋŋamba omusajja oyo muleke tajja kuyiga muleke ensi ye n'amuyigiriza teweeyongerayo naye kati omuntu agamba mu bulumi obw'ekitalo n'otumanyi okuva mafuna ensasagga ate ebisima bino ebyeyungira n'oyinekitako ku nnyonyi bisimaki Penge okulinnya nnyonyi oba oteekamu oba ofuna oba oteekamu kati omuntu aspendinga ekino kisima you are spending and you call it a fortune Penge nze nfunye invite sezigenda ebungereza 3 ezi ne conditions zenkuwa oyina okumpa facilitation yo nanjireka ku banka yange sitekamu kyange sembu kano jaketeramu kalo jaketeramu omalirize nga milioni 2 gafudde mbyotategedde togamba zozo n'ennyonyi abayigao kasenteke teriyo nnyonyi gy'olinya totaddeemu Penge. That is investment. Kiringa omukazi oyina omukazi gw'okwana Penge ne bwe bakuwaana obutagaba at least akumalira obudde n'ova ku mirimu gy'ogende kati omulinde w'otuuka kati ku dduuka oba oggaddewo bakasitoma babeera bagenze babeera tebazze ate rawo obeera omusiibula oba tomuwaddeeyo at least ogulayo soda oba ogulira akaana ekintu akagenda omuyita omaliriza owoza siteekamu naye ng'era oyina by'ofiiriddwa kati zeeze ennyonyi abantu kye batamanyi ekyavuwaza abayimbi b'e Uganda nti buli lwafunamu ayagala bawulire nti ali eri n'atuuka okugwa ne bamugoba mu muzigo nga bamubanja myezi na myezi nga yagulanga ssente bantu kumulaba naye nga ye obulamu bw'obutuufu abusuuliridde biga yankubidde essimu muleke twayogeddemu ku makya ekintu Godfather kyayogera ekintu Godfather kyayogerako biga yankubiddeko netwogera twaterezeza ensonga ali London just yabaserebu bonna wane Kampala kasokwatamu kalimu light ndoza musose kiraba kunzo omuntu gwosanga eno nosanga eringe ne bamwogerako n'otalaba ku bifaananyi bya nnyonyi ye Dubai walobirabyeko Chimbi biri jango Dubai chimbi abamutute Dubai bageka mwezi omulimu batafika kisagenda abake ekisiyani Dubai na London gwe kaseera ndani wakulemo ogenda batolina bwoyimba kuba watandikirwako genda yongo ofunamu ne buli lwogana nodde wakanga tolina kyolya kuba muntu e Uganda bwakulaba ng'oli London n'abadde yakusonyiwa amabanja akulinda lwokomawo akeera wuwo kakati bw'ojja nga toyinaamu bolasiniga ne bajja ate bakubanje ng'ate tolina amazima nga naawe kennyini otuula mu kisenge kyo manyi Penge ekyengamba omuntu omutuufu yo yasiriikiridde buli lw'otula wansi n'osiriikirira otandika okulowooza obulamu bw'obutuufu saagala nnyo nze kusiriikirira ntandika kukaaba ng'ate bwe ŋŋenda ebweru nseka nnyo naye nga lwensiriikirira nkaaba wabeerawo ekikyamu Kamiliyoni oyo omulaba
Batugamba nka milioni bwagenda mu bbaala agamba aluma va ku luggi. Batugamba nka milioni bwagenda mu bbaala agamba mudugaze meza naye tujja kusasula mudugaze meza nga muyiwako ate mutudde ne kamiliyoni amaliriza agamba naye agiriyalinga temunswaza nga musasula avaawo tanadde mu yaddeeki ng'ate oluvimba alulidde mummwe mumulabye ng'eyekakkanyiza naye bwadde eka mu nsonda asanyuka taspendize ate avimbi naye gwe yabisasudde byonna kubanga oli ne kamiliyoni boddeeko okaaba waliwo bayimbi bonna benakatambulako nabo benabaddeko nabo kamiliyoni ye agula omwenge agambe batugamba nga si kati bayitanga ebimuzimbye ebituuka wano waali nze natambula naye ng'agula ng'asasula andi biseera byonna byonna okuva mu 2011 mpaka kati ffe batugamba nga nti ye enkola ye ateekawo embeera mmwe ne muteekamu nnyo ye n'atateekamu banaateekamu kitono nze nange yenkola njagala nnyo ne tugenda ewantu ne tuvaawo ng'ezange mu nsawo mweziri twalina nga abaana ku ssomero nga balya buli kyakulya kya buli muntu nga babeera mukwano gwabwe buli wamu beebooza engoye beebooza essowaani zo n'obawa ebinyeebwa n'obawa emigaati nga keesi zaabwe zijjudde tebakwatangamu olugwa mu kawu nga tewakyali kyakukulya Richie soko ulirize bwe twagwanga mu kawu nga doomu namba omwana alinamu ebinyeebwa ali omu wa babiri oli abooleza engoye n'ebintu naye ng'olubatu lw'ebinyeebwa akusayiningisa endagaano ya 50 ku viddi olubatu olu seba akawu nkamanyi n'akayasi nkamanyi viddi yatuuka ng'omuntu omu n'asolooza emitwalo 2 Godfather kankubuze kibuzo sange just kiri kimu kyokka sigenda kuddamu kubuza birala byonna buuza 10 spiritualist ekyo oba kizzemu deni manyi n'ebibuuzo ebirala ebigenderako ebiranga 3 buuza Can you 14 tell me everything comes with a reason. Nze naliko spiritualist ow'ekiyayi kati goli wakopanga kalirabayo kyewakopanga then waliwo abakiri kyewakopanga then waliwo abakiri anti kyeŋŋamba kati gwe njagala ombuulire kati nze ngenda kuba ntya labayo kati gwe ekintu kyewakopa soka nati owulirize ekintu kyewakopa wakiteekamu katemba n'oyagala okifuula edduuka nti oli buli wabuuza sukaali waali in real life si bwe kityo bwe kiri kiina reasons zaakyo lwaki kibaawo osobola okugyewo omuntu ani Richie ng'omuntu yakuyinako data nga yamufuna wiiki emu emabega naye nga abadde takulabanga n'otuuka bw'oti maaso ge nga yakulaba na buli kimu ekityo ng'akimanyi n'akubuulira then osobola okugyewo omuntu ne kimutwalira wiiki namba okufunako information gy'ayagala wiiki namba osobola okugyewo omuntu era ne kigaana n'atakufunako information a spiritualist does not control his head controls him. Kati nga gwe spiritualist omutuufu osobola okubulira Peng future kugambye I don't control my mind controls me in that world. Nyongera nkikunnyonnyole sikitegedde kubanga ekyo si kunnyonnyola kitegeere that's not an explanation andi kankikunnyonnyola okitegeere osobola okubeerawo nga weebase n'oloota nga waliwo akugamba
zuku kojjayo ebintu bwe biti ebweru nozuka nogamba abaana mujjayo ebintu ebyebweru abaana ne bakitwala ng'ekyomuzannyo ne babirekayo nokeera ku makyanga benna babibbye okitegedde tegede kubanza ebintu byendoota nze ndoota ebintu bingi nnyo era ebirooto nkuwa example gye nkuwe kulaga nti you don't drive that life but that life drives you yekuwa ekyokukola si gwe ogiwa ekyokukola you don't command it yekukomandinga osobola okubeera ne penge najja mu maaso go n'akwesibako naye nga tolina budde bwe naye nga mazima naawe tomanyi lwaki tolina nsonga lwaki tolina budde bwe then nova nogamba penge abadde wano nti oyo gw'obadde naye omulabye nti ye penge nti okakasa nti ye penge nti ye omusajja omweragiddeko nti mazima naye ansonyiwe tujja munonya nga wejjusa waba wakayita essaawa emu poliisi yajja ati nejjanga emunoonya nekwata buli abadde naye naye ate gwe n'osigala ebbali kati olaba kankubulira amazima nkubulira amazima olaba bino byonna byogera tonnaazira mu kibuuzo kye nkubuuziza togenda ali gulayigo ekibuuzo kyoyagala kuba naye tomanyi what's gonna happen in 3 minutes oyina gwe nga gwe kyoyagala nkuddemu siina kyenjagala nze njagala onkakase onyinnyonnyole kino njagala okiyigire ku nze okuva n'olwaleero saagala kumpa example wuliriza Richie kino kiyigire ku nze okuva n'olwaleero mu nsi yonna teriyo muntu ali 100% about tomorrow taliyo it is a speculation any spiritualist however strong he she is 100% about the past bye mutalabako ebyo byasobola bidefininga bulungi but tomorrow is a speculation you guess it right or you guess it wrong even you are guessing kakuza ekibuzo Godfather ono omusajja gula bamuyita Majambere naye akaba mu video ze kwesabo kye kikukaabya buli video gy'okola sooka otunnyonnyole Richie yaziteekayo kye kiba kikukaabya buli ddakiika ebyokukaaba bya obudde tuli mu bakola ebyokukaaba byaggwanga tukyabirowooza nabe system yaliwo now we are planning for the new future kati oliko future kisebo mukulu Majambere future yamanyolaba nange tuuse wano ewa Lucifer ogamba teba future nange njagala kati njala siba muguwanga gugo kulike abasajja bantu tobakutegeera mu ngeri gye bakubamu tofuna ngumbudde genda mu interview kukinnyonnyola enkuba eyo yali ekyaga ogenza okuziika nga tojogerangako nekimanyi enkuba y'omusajja yagamba bamukuba teke naye kakunnyonnyole bakuba batya ng'ogenza okuziika ba people power abuyaye bwangwira bugwizi naye nja bukolako bwangwira mwana bira ebintu bibiri Majambere bagamba bajja n'abakuba musale yabakuba bakoone omumaganye Bobi Wine abokuba baleeta abakoona ate omuyise omwalipomye bagala kuntabula nga bwemutabudde Brian White linda bagamba munyansa ku yatugamba abagojja n'abakoona nono omusajja yani omanyi penge kankubulire muyina ebintu bye mulakinga mu abali ebweru bwemugenda ne mubeera ebweru abaana ne baba misleadinga ne boogera nonsense gino emyaka gyenimu I have 42 years sikyasobola kukola kintu kya busiruti ngende bankube so that oba nfune sente that is nonsense Brian White akomeddawo comment yina agambe nti mbuuze ask Majambere about biki kye mba nkubuuza ku Brian White wa Brian White agambe nkubuuze obagambe si Brian White yani anze sinyumya ku Brian White emboozi sigina ze obudde sibuyina lwaki njogera ku Brian White singa abadde wano twali mwogeddeko leka kyawo tesoogera ku ataliiwo that's mikati bino ebintu byekulakola bya kisajja kikulu owulira
Sewo. Pengi. Okitegera Pengi. Kati njagala kubabuulira mulakinga ekintu kimu. Mwabali ebweru ba senior blogger. Era byonna badde ngamba Eddy Mezaya. Mwana wicha ngambe nawe kati oli mukola. Nga Mezaya wabadde wano kati kukkiriza ekyo okola. Ali mukola bano. Uliga kamba buli ebintu bibiri ngaba senior blogger. Andinako majambere sirika ze nkulese godfather amalirizo yogiri. Mama godfather wadde oyina kyotugamba. Majambere ekituufu aba people power bamukuba. Naye yeekubya. Museveni alina lwe yayogera n'agamba nti suicide is not only committed directly omuntu ne yeekuba ne yetta. Bwe yali mu magye nga bakyali ye bw'abeera mu magye okusanga omusirikale atambula ng'atadde jaketi wano ku mubiri wano, that is suicide. Kubanga ogenda kukwekanga ejaketi ng'egwa oyagala ogikwata osuule emundu. Bakuvunaana suicide okuteeka wano ki watofudde ku bulamu. Ati Majambere ogenda otya ng'okimanyi bulungi nnyo n'abaana ba people power bamanyi. N'ogenda ku mukolo wali Bobi Wine nga mbakama abo bonna tebyagezeeyo nga talina bakuumi. Kyebayogera kiriiti yagenda basomboza bamukuba afune ssente. Teyagendayo kufuna ssente naye yabala Bubi.cz kuba yagenda ku mukolo aba people power wano tubamanyi be bawamba emirambo gyonna. Yagendayo mu uliriza kyenjogera nkimanyi. Bawamba omulambo bulungi. Majambere najja ayagala kutereeza. Bino mbire gwe toganira eno ne bonna balangira tekuli isima. Andi yali atereeza ebyo jjukira bali abaana be ebyayi babikola kiki kikamu kya kigeto. Majambere agala oteeka embeera edde mu nteeka ebeere system. Yali wange jakana. Kati atoli tali mu family ejjakana. Yali akola kiki mulambo. Yali chaliwo bayire Peng. Yali agenze. Mulambo kwa chali wange. Wali kitotereza mu family ejjakana. Kyali kisobyo kukuba. Bwe Peng njagala kubuulira jakana muwadde oyogera naye wano nga muwogerera ku social media wano. Owulira njagala muyige. Nawe kati kankusomese gwe wasomesa abantu bonna naye leero kankusomese. Mulina ebyobufuzi ebyekyanda ekituufu. Owulira kati kanyera kusomesa ne Godfather ayige ekintu kimu nti nze ogenda kukulumbe lwa jakana ate njala kukibabuulira nti bw'oba owagira Museveni it is not a crime, si musango. Kituufu ekyo njagala olwaleero mukimanye nti tesigenda genda wali Bobi Wine tokuba mpagira Museveni. Bobi Wine talina gaana genda wali Museveni, talina gaana genda wali Museveni. Ulirize okuwadde time. Soko owulirize toyokya. Ajja kuwukya. Bw'oba owagira Bobi Wine bw'oba owagira Bobi Wine, bw'oba oli wagira Museveni, waliwo ebifo bya Bobi Wine bye batalinnyamu. Ebifo emufiiriddwa omufu nga Bobi Wine gy'ali genda obuuza Emiliano Kayima ajja kubuulira. Emiliano Kayima bamutwala na mayinja kati alina abakuumi wa gavumenti ali mu uniform aba Bobi Wine bamututte na mayinja. Majambere ogenze toyina mukuumi toyina kiki ozze mu baana wakati abakuumi okitegedde boss akumba tanga li mujozi kwasiro ozoze bazikyaliwo akuvuga oyo mukuumi ki oyo kyaliwo totufegesa bakuba omukuumi lwaki siba nabo bakuba omukuumi aliwa nze mbeesasulira siraba wano abaki ani no leka tudde ku mulamwa Godfather leka kunzija ku mulamwa badde ekyanyinyonnyola owulira nyinyonnyola ebintu bino kumanyi tulina ebyobufuzi wano ebyo e Uganda eby'abaana abato. Nze siyinza ganda kugenda ku mukolo nti olw'okuba Bobi Wine ali wali no ogenda ku mukolo gwa jakana saagendawo nti nina ebiruubirirwa byange. Jakana okuva mu kkomera it was my effort. Tetuganya genda ku mukolo. Tetuganya genda ku mukolo.
wuliriza njagala owulirize akuganye kulagajjalira bulamu wuliriza katugowoza kwokya kati gweleka njoke waya njokya zange mulekeyo kya sebo omwebuganda mwefuula abagezi no omugezi tongezi walira nga nzezeze ku live eno nsabye ne bampita lesi bekanziremu bye bambuuzizza kisoke yogera manyi omanya abannayuganda mwina buli muntu nnyo agenda n'aba n'ebijiji ebinene n'ebiwaavu nalowooza nti yasinga amannya amangi mu kamwa no kambabuulire kino pengepengeze njagala kusooka mbabuulire jakana yalinga muganda wange nze bw'ojjayo essimu n'okubira nadduli jakana twali ba mukwano one on one naye ng'ebyobufuzi bye bitatugatta ate era nga tulina we tumiitinga ne mugamba jakana kino bwekiti ne bwekiti nga twogera one on one okitegeera kati nzo sooko ya jakana okuba nti afudde kyankuba wala ne ngamba kangende mu lumbe lwa kyali wange ate era nga sigenze nti ngende wuliriza sebo kankubemmuko ku muziki deni ngenda ku dansi ajja kubasana kuba nti bajja kukwatagana otuwulira no nengenda yes nagenda nalina gyemba nenkomawo nengenda neŋŋamba okay kasooke nengende eruweero nentuuka ewaje bwa jakana nembuuza kiki nemmanya kiki jakana yafudde atya then nenfuna reason ze nenvaawo nenta omusajja oyo akaaba buli ddakiika gw'omumanyi godfather buli ddakiika akola vidiyo akaaba simulabanga nako maaso ku maaso kati nze nsijaja okumumanya Brian White yamundaga naye bampa sitole ye yagala nnyo okulaba Museveni ebiseera bye byonna naye ng'ate ajjukira oyo mwana abeera mu nnyumba ya Sale yagala nnyo okulaba Museveni kati nga Museveni wa miitinga Sale nga yegeerera nnyo Sale amutwalewa amiitinga eki Museveni Sale teyasobolanga ngera bava babeera bubeezi awo ne bakola emirimu gye n'abeera naye bambako sitole lumu Sale amiitinga Museveni eyo ewaabwe ewakitula mu nte Majambe bamuleka mu kabugamba tavaayo Majambe teyafutukayo kuba mu bisagazi Majambe yafutuka bisagazi nayogalega muzeeyi njagala bujja okuzisiika nadde bandeseri mu mmotoka ngagala mukwatako omupaasi mu mmotoka kati omwana oyo nenzija ne mumanya era omwana oyo yankwasaganya ne Sale oyo naye bwedakiika asiiba simulabangako yadde mu maaso yadde okulaba nti ayiseewo wali nti namulabako ng'alina waayita simulabangako nkugambye kamukumi awaguza oluwaguza yavaayo mu bisogozi wati okulaba Museveni yavaayo mu Sale yamugamba asigale Peng leka kubeerawo oyogera ebyama bya gavumenti ndibadde akyamubulira ne basigala mu Musabba for the first time obakuleka kuddamu kabbiri n'osookayo mu bisagazi n'okuba omulanga n'ogamba nange Penge wafa Penge wafa ne mwana gwe by the way obadde oli wano mukwano gwange abeera Sweden angambe yalabye kyaliwo muyagezzamu helikopita ani yenna Mezaya nti mukwano gwe yamuwadde helikopita emusisinkane ati onoonyaamu bigambo Eddy Mezaya simanyi byemmanyi yagenderamu helikopita eyawa yagirinyirawa Eddy Mezaya nabwagula empale empya agiraga lwaki teyalaga helikopita Majambe abasajja nga bakunkubira n'empulira ennaku ate n'oba wagamba ogenda bakuba amasasi bagenda kufaawo
ebyo byakyana kito tulina okukola ebitutwala mu maaso n'ebitwala eggwanga mu maaso manyize Peng kati kakubulire gino emyaka ngenda nkula kati siina budde bubeerawo njogera ebintu ebitalina makulu mbiwa obudde nina okwogera ebintu ebitwala mu maaso bagamba nti balamu ate bwe bawasereza okukujjanjabera era kwolwo yafunako yabanayo omuntu wetagaggawa balamu simumanyize balamu tangajjanjabaani ali yakujjanjabise gwenifaana sebo dimba ebigambo byammwe mukubujjanjaba waliwo yagira ekisero ye bamuwakoze abujjanjabi era olinga tafunye we yamutembeyatembeyawo nga bakamukoona era naafuna ye sajjange nga amajambiro oba alifuna ddi nerasa tulina okumekenjasuba tulaba musabba njagala olabe musabba ekikulu kyo kigire kuba wamulaba kuba wakayamenga kulaba Museveni wamumiitinga bakutereeza simulabanga gundi gwebyo yoli munze Museveni sina kye mwetaaza kati ngaokulaga okaaba omusajja agambanga mbonanalwesa obujambi mbuzanye ssebo ku simu yagendala wano bakukolako kati Peng owagabya mafiina walikufunamu ssente owulira omanyi bino ebitu njagala obitunuulire owulira waliwo fans sokoleke gwe ekikyo kirala ekyo oyogeranga disaata gwe father nakyakubuuza wakyogera gwe father akubuuze buwadde abuuze mukama wange mpulira nnyo ekigambo tubakoledde abasajja abo baabayita oba mwabagenda mu bugenzi ne babasembeza ate ne mwagala okulaga nti muli nnyo nabo Godfather ovudde ku mulamwa owulidde Godfather ovudde ku mulamwa toddamu n'oyogera ebyekisiru Godfather bw'obanga oyogera kutonda kutula nandawe ya Kampala osegedde toli levo zange n'akatono tolaba wano tolowooza nti nze siri buloka first of all toddamu n'omanyira oyise waalikomye okiddanga namwe oyise waalikomye tumbaavu tubakoledde nalindiddeko ewo olinga amatako obyogedde gaanonyose bunyosi okiwulira Godfather respect yourself owulira wali ondabyeko ku live yo wali ondabyeko nga nze ku live yo ekiwulire ate okomezaawo kano akasajja nze ŋŋenze yes kati sagala oddawo nze sitera ennaku zino nakula bw'oba omanyira woolina okukoma tumbaavu kanoonya ssente zakugamba nti ogenda kuwaaba nti bakuwe nga bugakaali kazijja kooli gundi tumbaavu bugenda buddawo butugenda bukomberera abantu mu mabina nze ndi muleboza Godfather tugende naatera otuuka ni mu jaamu nkulambuze ne Godfather akulambuza abo beebika essuuka zino ali ndabye ali mugundi mu ssuuka alinga ey'ebise bino bipamba by'embwa ebizaalira naye ng'amanyiira omuntu gwe Penge mugenda ne muteekawo abasajja ne mubakuniza oyo Godfather tannakutula nandawe ya Kampala ng'avaayo amanyiira omuntu tubakoledde kumanyoko nawe bakoledde obakaabire abanyere mugamu ino obusungu nawe bakolera obakaabire Majambere. Eddy Mezaya. How are you, sir? Nze ndi mukamaawo. Okimanyi oba tokimanyi? Oli mukama wange ate nga nkwate kuli toyagala kuyisa mu mukozi w'oggaali. Ayo si mukozi wange. Nze sirina omuntu. Ngamba nze. Nze sinnakuvuma. Owulidde bw'obaleese emboozi ye era sigyogeddeeko. Jangu otubuulire wajja no wagenda otya.
Akasajja ako kagambye. No, soko tubulire totandikira walala. Tandikira ku bagambye tuwagendera mu helicopter ne bagamba Eddy Mezaya nabwagulanda we yepyagiraga abantu natulaga ebifaananyi bya helicopter. Owange akasajja abantu bali wano. Obadde amawulire bampisaamu eggaali w'obadde toli. Simanyi Godfather, simanyi MC. Oyo talina makulu naawe. Bafeeriya be tulina e Kampala baagala okweyita ab'amaanyi. Oyo Godfather apangisa emmotoka ne bazimuleetera mu kibanda okuzitunda n'agivuga. Kati nze busiina siyinza kuwajuwinga na Godfather. Nze ne mu bantu era gwe Penge Lucifer jjajja w'ababologa. Njagala kubulya butompiddangamu n'opita n'obwo obusajja. Kanna kambala empale keekuba ebifaananyi nga kali mulumu. Kuba ebifaananyi nga kagenda ekapeka kanoonya jjeno. Nva kweza embwa naawe. Godfather inaki. Baleeta bantu ng'oleeta Godfather. Yagenda ekapeka. Towalaba nga kagamba nti ndi wano mu kibuga. Ndi wano webakuba peeva. Awo webakuba peeva kijjukizo kya kitange. Naye ateekeyo taata we bateekeyo ekijjukizo awo. Kali kagenda ekapeka n'enkatunuulya ne nalaba nno buno bumasiikiire. Omanyiro ngeganya ne Godfather tandakutula nandawe ya Kampala asiba bakabirira Mezaya bakabirira gundi amisi kigundu bamufuukidde embaga musajja wattu Godfather naye nze njagala kugamba MC Richie sinze simulinako mutawaana wabula MC Richie yalina okumanya obumanyi omuntu wakoma. MC Richie nze nkubuulira amazima nja kukusuulira bwereere ddala kubanga nze ndi birala nnyo naye nga tesikulinako mutawaana nkusiriikiridde emyezi ng'ena buli lwokola bulayivu oyogera ku Eddy Mezaya oyogera ku Eddy Mezaya naye kankusalemu ekirimi Eddy Mezaya kankusalemu ekirimi okimanyi MC Richie yakuleetera okulaba sale jeno sale yeyapostinga video jeno n'agiraba ku social media yagijjawa kati ekyo kiwali ebuuzizza yagijjawa taata vidiyo ezo nazikwatira wali wa Balamu ku rediyo ye era Balamu n'aziteeka ku Twitter nga wendi yateekako eyo vidiyo ku Twitter toddangamu n'olimba ku Twitter yateekako vidiyo wuliriza omanyi no sirimba bampisa kakira kambuzi sikweka nnyuma yateekako eri eno eya Kabaleega nga muli ne Kabaleega MC Richie yagipostinga jajja Ichuli n'addako jajja Ichuli yagipostinga nga bagenda mukuba masasi. Naye nga vidiyo ezo nazikwatira ku Radio 4 ewa Muzeyi Balamu era nze namugamba nedda ssebo yapostinga eri ng'oyingira MK biki ebyenaalemu ebyo naye eno ng'oyogera ne Kabaleega omugamba njagala nkuwa assignment njagala kulaba jeno ate nalimu kati bw'obimanyi bulungi ka muntu ate nali mumanyi Kabaleega era Balamu ye yamumpa nga Balamu yali akukwata ne vidiyo nanti kati musiriki olutalo luliritawa temuyomba nze njagala mbabulire babuloga muyina ekizibu kimu ate singa munamala okijja mu industry yaffe wano ono omusajja yali asinga okuvuma wano yatukyaziza ffenna nendaba kati agenda akula nze newunya nnyo okulaba Penge ng'agenze n'amiitinga Katikkiro nali manyi Katikkiro tajja kubuuza Penge manyi naye mwe babuloga ba wano mwefudde ekirala buli omu ayagala alage content okuwemula okuvuma munne ebyo bibi mubijje mu industry yammwe wuliriza bwana Majambe nze maze emyezi giringa ena nga soogera kigambo na kimu ku muvubuka oyo MC Richie
naye Musiriki nga bwe lwakola live abeera ku edimiza emyezi 4 Peng oyo ye yagamba nti Eddy omusajja musiriikirire ne muwa emyezi 4 nga sogerako naye simupostingako ne buli lwakola live abeera ku edimiza Mumiraza na pangambe nti mpango gajambulira majambe wachi mumiraza na fa yepitira majambe mulete nange mugajambule mulete na mulwala dda yakaka mumiraza na kusiyo yalingiza abakazi yakaka huwo siyo yalingiza abakazi jako oyo nyi ekyo mumiraza na fo tegeera wo yembwe tegeera kisula walindo kyerimbanga neje kisula kyagala okubeera mu babaka nangamba nga kitwale wa Museveni mulete muwe mumanyi muwete muwe nakamusanga emirundi 3 nga walinga ku Freedom City awo yalina malaya yali asula nangamba nzondaba nupunjirimu naye noonya gapu entuusa wa Museveni nagenda okulanga talina content mutwale wa Museveni ntwalaki mulete muyuze nenze bana penge mbadde nsaba nga tonanzijako okugamba Musiriki nti Musiriki maze neze nanga sikunyega na sikupostingako sikwogerako ne buli lwokola live Musiriki obeera ku edimiza wali ekubye mu mitima neweebuuza nti mu myezi 4 edimiza njogeddeko ki sirina kyenkwogerako neogekerawo okunziogerako edimiza message yetuuse Penge nye yafuula Richie kyekyo kyali oba ositegeera eyo message ye beetuuse kubira Penge mu inbox omunnyonnyole omugambe kino na kino muleme kweyanika muli bantu bakulu bino ebintu by'okubeera nga tweyanika wano muleke tubite yes lero geyampola mukama watuuse okugana nnyo mukama waali wano wansi geyampola ateekeko ekifaananyi awakyayogerera mu mugundi tekirina na data kati oba kibadde mu nkwakwa za Saminu Malende kiteekeko nkigajambu mumiraasa nafo n'omusobola oyo ga mutoyi naawe oyo mumiraasanafu toddamu nakwega mubinaasana teekako ekifaananyi bw'oba oyagala okwogera nange bannange Penge sebo webale kutuleeta olwaleero naye moderatinga gy'omoderatingamu abasajja bo abantu balekerawo blackmail bali mu blackmail kakati nze waliwo oyo omusajja Godfather njogeddeko nze nina ebintu byenkoze ababimanyi nga bwe bali awo basirise n'okusirika okomezaawo omulandi waliti Majambiro ogamba otya olaya ni wambulako ssebo ne bwekubira essimu zange wambulookinga ate kati bali bakakuba emigo bali wate omukubi bali bakakuba emigo nekukubireko kwata sisobola kuvaamu oli musajja wange ebbanga lyonna naye lwaki nti nkomenti nzaawo ogamba abasajja abo omuntu gwe boogerako bagamba mbu sente simanya biki oli nagamba muti Brian takyasobola kukomawo nze soogera bye sitamanyi ate ne Kampala awo tewali yangobawo era mitawaana gyabwe mitawaana egyaliwo gye gyaleeta ebyo naye mu kyonna ekiriwo nze ekindeese ekinkomezaawo kiri kimu buli agamba nti sikomawo njagala akusibe sente oyinza okudda naye bagamba kino kyobataddemu kino ekyokugamba nti abafaani nkugambyeko ekintu kiri kimu omuntu amanyi kapasite yange ku kitonotono kyange wuyo atudde awo golowooza oyo lwaki tasobola kugamba yandadde asobola okugamba lwakuba nti era akugayisa akwogera ku muntu ataliiwo sale wabeera emundu nga 10 buli kika kya mundu tanka buli kika kya muntu nsolo nesebo nze najja akanene ne kagwa wali ne bampeereza emmotoka ezi
ekulembedde endala ze ndi wakati ne zitwala waani. Olw'obuuza ogeredde mu kitiibwa ki? Ndi buloga. Nafasi Uganda ni buloga. Ozagenda muzeeyi. Naye abantu abo oli wakubuuza ne gamba naye Eddy. Ebyo si bye bisiza Muganda waffe ate gwe by'oyingiddemu. Anti Penge tolina okumanya nti nze maze emyaka 25 mu kazannyo kano. Yesima abadde amazeemu emyaka 3 abadde muto twegamba. Yes. Kati nze experience nina nnene manyire ekyokukola. Basajja batta bato. Ebintu bino kati Penge olaba akazannyo kano g'okaluddemu. Olina ebizibu ebimu kati by'omanyi nti naaki nja kutomera wano. N'abalala bajja mu zikyerere. Batomera. Kati babuzibu batuuka ku Muganda waffe bangi nnyo ne Uganda bajja butuukamu. I tell you. Omusajja Kakensa mu 2017 yakola post. N'agamba nti waliwo buloga gwe bagenda okutta ow'amaanyi. Mu 2017 jjukira post Kakensa gye yakola. Kakensa eno gwe yagikola. Naye lwaki yakola post ye kubanga yaludde mu communication amanyi alaba abakola ensobi. Agoge mazima 2017 isima sinnamuleeta. Yes, wali tonaba kumuleeta naye yakola post ye. Naye nze mmanyi nti yali agitunuulizza nze igwe waffe twaliwo ab'amaanyi. Ndowooza oba nani omulala oba ne liitaka gwa kufa abasatu. Naye yakola post ye 2017. Bani eno go ogibumbawumba otya buli olaba bamulimu bana bamwerippako tebanoonya kyakulya muganda wange Richie ate n'abamutekawo embeera. Richie alina ebizibu bye. Richie yali mu Bubi. Alowooza butina buli muntu yenna alina hisitory w'ekibbi. Oba okitegeera. Bero abasajja abajja wano nti buli muntu abeerako ne gyenvuddewe. Naye ateekawo gyenvuddewa Eddy Mezaya. Nze sibbangako sibeerangako mu feri. Nenye mubbi. Kati mwalaba Brian White nga omuvubuka alina kyalina ate kukubeera n'obusungu. Bero abasajja bali e Bulaaya abasaliddwa agenda e Kampala omusajja alinga mubeezawo sipapa ali mu kkomera. Nze nvudde eno ngeze wa Genero. Kakati abasajja balina obusungu ku mutwe. Tasoma. Togamba ne bino ebintu byagamba nti natambulira mu nnyonyi kino kyewali nnyo bw'erikopita ya Genero wagukubye munda wamukutadde wansi taliddangu. Nze okuva wano ninnye economy. Nannaza Uganda nesisinkana nannyini mundu ne nannyini ssente nannyini buyinza. Kakati ye kasisinkane simanyi omugagga wange yangulidde economy. It's just a fool. Nze wane emmotoka mvuga 2023. Jeep. Oba kitegeera. Kakati bwetunulira abasajja bali. Bwetunulira abo bemusiriki. Nga bali eyo. Is a total fool. Tokola basitawa budde bantu bali. Nze mbayita ba Anas. Sitabawa budde. Obayita atya? Ba Anas. Sitabawa budde. Kati nze gabayo omaze osisinkana Genero agambye nti bakuweereza emmoto ototambula otya. Noga nti muzeeyi nze mpulira oli wala. Tofaayo. Kakati odde mu kukaayana n'abo abasajja b'emusiriki. Ayoza essowaani ataasoma. Abo abajja wano ne banoonya kye bayita public sympathy.